bafoyo obuzibu bwe Buganda bwezeeyitamu kubanga era nakimugambako emabega eri nga tumaze okuva mu nsiko mu 98 namusange bamunandika kubanga abo abamusemberera balina ezaabwe naye bwamala okukusomako nti ebe mugamba kino tayinza kukkiriza ate oyinza okusisinkagana ng'abali e Buganda abakyamu be baziyisa muye bo basigale nga balamu oli ng'afudde kakati mutuga nti tatuwadde ebyaffe oyinza okubanja mayega ebyaffe tikiyabireeta ono bwabirinnyako ekigere nga tabyogedde ng'akuyimbira kimu Buganda kutiko Buganda ekiragizayo kyekiki ani oyo Katikkiro onogizaayo otya nga bibagijja sooka osombe biri ng'obizza ngono yagambye oba alaje alaje ndwadde eba eyitirira mu mubiri gwo kwekyo kisomero nange ezo alaje njirina obwakabaka obwo mu ggwanga lyaffe ku muntu tugiyita embryo code yes of the nation omwana bw'abeera mu lubuto lwa maama we essabu lyalya buli kimu kyalya eddagala lyanywa lyegatta mu bulamu bwe nga liyitira mu kyenda ekigatta omukyala n'omwana ku kkundi obwakabaka bwa Buganda bwe bubagatta eryo lyekkundi Buganda weyegattira ku ggwanga eddala oba n'amawanga amalala senga saawubisibwa nenva ku Baganda totale ne kati senga nze president naye olw'ebyo byebampubisaamu I regret naye tusize tutambula nga tuyita mu hurdles ezo ezitwadde tuli mu maaso Obuganda ne bubeerawo akagamba failure to win him join him bennemererwa okuwangula nkwegatteko naye mu ngeri ki kale nno omutanda ono kati ebibye byanyagwa bino ebyenjagala okugamba byebyo musajja mulwanyi nze bembaga ffe twali mu kasaka akeeruweero ate bwe baali mu kasaka ak'ebulaaya bwe tutunuulira bino si donation ti Museveni yamusaasira n'amuwa ekirabo nga naye binaakuwa ekirabo yali atuukiriza buvunaanyizibwa muzeeyi bw'aba asasula abantu bw'aba atuukiriza obuvunaanyizibwa ebitateekeddwa kubiteeka bbali nakubyerabira abijjukire kale nno mu mbeera eringa eyo ng'olaba atuuse n'okuweereza ebifaanaganako bwe bityo wano ogamba bugambi nti feva kale nno ono CHC now his excellency ateeka okutunulira okulaba nga amaka gano tegajjaamu ngozobanya era nabatasoma abonaduli tebasoma nolaba enfuuza gye babumbanga eri mu kifaananyi kya muntu yagenda okusika nga yali wa myaka nga 16 nga tandaweza 2 era 18 era teyaweebwa buvunaanyizibwa bwennyini bujjuvu kutikkirwa ngule okujjako nga amaze okuweza emyaka 18 olwo yali mu mikono gy'abaregenti jjajjaawo Ssekabaka Muteesa asooka yasikira kitaawe Ssuuna nga wa myaka 18 naye nga muvubuka bwati muto abalabi baffe abalungi aba The Flashlight Channel Uganda mwebali nnyo okwekuma nga COVID-19 tabatutte walina obatwala era twebaza Omukama nti naffe yabujeekedde baffe mu Uganda wakubadde Uganda yensi yokka yeewunyisa mu buli kintu tubadde tutudde omusana ne gwaka ate tugeza otunula enkuba n'etabuka ate kajja kwaka Haji twebaza Omukama olw'ekisiibo kino nga bwali mu kukitambuza kiweweevu
newankubadde ate tukyali mu mbeera ey'omutanda abamu batugamba nti abaddeko ekireka ate mu supermarket ate bamugemye kwegamba haja ebintu tetubitegeera gwe ate haji gwe tumanyi gwe omukwabo abatuula n'oyo omukulu omutanda mu Kasaka mu lutalo so kwegamba omutanda omumanyi bulungi musizi fire watambulanga naye so obaka kwa Buganda obutegeera nnyo okutusinga kinga nange bwe nabeere waffe mu Kampala ne tujeno nenkwesi ngamba haji oli otya nankadde sizeno okujjako mawulire nongamba ajendi naye omutwe omugomva osiri bulungi ngamba kale katukuleko omune tujja kulabika bwekejja kakati n'omutanda oyo I believe nti nomwogera olowooza kiki ekimuluma oba yalwala ki unlike okutugamba ze allergies twadde tuwulira eri abantu lwaki ensonga zino nzireese gy'oli kuba nti ekitiibwa kyo eri wakaka wa Buganda emyaka gyo eri wakaka wa Buganda nekyokubiri nti waliko mu Kasaka naye kati nga bwolitimiseewo obw'omu Bible gwe tumanyi bano ba Luka ba Matthew abo bainako ebyafaayo bya Yesu nawe nako ku byafaayo by'omutanda embeera ye kakati bafu oyo obuzibu bwe Buganda bwezeeyitamu kubanga era nakimugambako emabega eri nga tumaze okuva mu nsiko mu 98 namusanga bamunandika nikuba musasajja teweeraliikirira ti chwa mwanga kitaawe bamuwangangusa mu mwaka gwa 1999 nga chwa wa myaka egi esatu bamuzala 1896 natula ku Namulondo Mutebi Gondi anene era yali Mutebi Luwangula Mutebi Sasajja Kabaka Muteesa Luwangula Mutebi amanya ago gonna gage Sasajja Muteesa Luwangula Mutebi yes kakati yagenda okusikanga tanda yali wa myaka nga 16 ngatanda weza abiri era 18 era teyaweebwa buvunaanyizibwa bwennyini bujja okutikirwa ngule okujjako nga amaze okuweza emyaka 18 olwo yali mu mikono gy'abaregenti naye yajja muto jjajjaawo Ssekabaka Muteesa asooka yasikira kitaawe Ssuuna nga wa myaka 18 naye nga muvubuka bwati muto kakati naye wojjidde obudde bwe buki bwe bumu naye tusize tutambula nga tuyita mu hurdles ezo ezitwadde tuli mu maaso Obuganda ne bubeerawo kubanga ekiri emabega w'ekyo kwe kusobola okutunulira okulaba nti abasembedde bali wase bajja mu ekyo kye balimu bali wase bayagala ekintu ekyo kye bakutte kubanga waliwo akagero k'ekizungu kusikaffe akagamba failure to win him join him benemererwa okuwangula nkwegatteko naye mu ngeri ki nkugotanyize kumpi kakati mwekyo otegeeza ki webale nnyo kale nno n'olwekyo mumulaba era lumu yampa ku mukisa lutubadde tujaganya wano nga Bulemeezi buwangudde engabo y'empiira gy'amasaza nali ntudde wentudde n'antumira omubaka era nti mukulu akusabye ejja okuteekateekayo obugambo oyogere ku lutalo kale n'okwogera ku lutalo ngamba nga bankubye ekompola nogamba kojambale
ate omwami ayogedde anti okufa kumu n'okuzaalibwa kumu waliwo baali bazadde emirundi ebiri waliwo yali afudde ebiri bonna tufaluku nga bakusiibula kale kaŋŋende kakati introducer yali ngaakuta omugolo mu ngalo kale kamukama wange twagala onyonyole ku kasaka ako kemwayogerako biki nebyakavaamu natemera ekkubo olwo nendaba empogola eyabadde efulumya omukka ogw'amazzi muyo nejjako olwati kasiwa otandikira okususuza onyizeewo kale nno bino ebyenjagala okugamba byebyo musajja mulwanyi nze bembanga fe twali mukasaka akeruweero ate bwe baali mukasaka akebulaaya bwali obwo bubiri fe naddala nze mukasaka kaffe akeruweero mugombolola y'abakulubita ku mutala bukusu twasisinkagana ennaku z'omwezi 2 ng'olutalo lwa sabbiiti 2 ate akasaka akebulaaya eno twatandika mu gwakubiri ebulaaya n'agendayo mu Juni ng'amaze okubeerawo ku OAU ya Kenya Moi kwe yali lwa chairman wa OAU Organization for African Unity kakati mukasaka ako nze saalimu nali disited eno nga tumubulizinga byeno kakati mwaba abakalimu abawera naye yalimu era gyembala nti yeyensisinkagana emberebiri wakati wa CHC chairman of high command ne Saabataka ne Professor Yusufu Kironde Lule n'abalala betutunuulira bino si donation Museveni yamusaasira n'amuwa ekirabo nga naye binakuwa ekirabo yali atuukiriza buvunaanyizibwa olaba gwe bwobanga okitunuulidde yali tasaba bantu boono bamuwagire era bwekyali kaakati naffe twamanya nti yatudde ne baffe ne bateesa n'okulangira ne balangirira ne mukaduukulu nga gavumenti ejjodde olw'okuliisa n'okujjanjaba abayeekera naye ebombo wali bombo muyitale baraks bagitaata mu Luganda enkome ekogga embuzi ekogga nyiniyo n'agisanga n'otomulaga ddiba gye wali eyo eno bateesa ate erinze ndi muwambe oli mukuko kulikayo twavaayo naye kyobusate benakozi n'abagendayo tebavaayo naye guse wavayo taratibu ddala bankwatira ku omwezi 25 Mei nenvaayo nga Julai 3 wali owangaddeyo myezi kale nno mu mbeera efaanaganako bwetyo muzeeyi bw'aba asasula abantu bw'aba atuukiriza obuvunaanyizibwa ebitateekeddwa kubiteeka bbali nakubyerabira abijjukire kubanga okiraba nga nakakugerako akayimba akagero kano nti oyo asasulira omuyimbi yamutuma okuyimba bw'oyimba n'oyimba sooka otunuulire kusengako ku flash channel eno nga bitwogera batuvuma buvumi walikomyewe wange lwakinkomawo webale nnyo ebivumo basobola kubyetanira era gati amunange tete tonswaza mu nsi ngendagendayo olulala nga kundiko birala ne bankubaga papula aganene ku muwanjo nti sekavumira wuuno segundigundi wuuno leka mbeere omuntu wa bulijjo ngo batamanyi King George yavaako mu Bungereza ng'ayagala okumanya obuzibu obubeera mu basimbi b'ebirombe eby'amanda coal neyewandiisa naye nti yagendanga omulangira anasikira obwakabaka yagendanga omuntu era n'amanda n'agasima
n'amanya obuzibu obuli eri kwategera nti tubabba abantu okubawa obusente obufaanaganako bwe butyo eno eriyo obuzibu naye bungereza bwegenda okimanya yamere siisi tiyagenda atya ani yamuwerekera ani yamuwa olukusa so nga noono yali ali ku risaaki ye alabe abantu abo bali abatya babeera batya bayisibwa batya basasulwa batya noono yali mu ddwandiro omutanda kubanga bwetutuuka mu 84 awo ngaolutalo lukaayi okusaba kwagenda era profesa Yusuf Kirondero ne ttiimu eyo batuweereza ng'ebyuma bino byolina wano ebikwata vidiyo nebakwata vidiyo z'abantu ababundabunda abadduka bakola batya n'abo abaleeteddwa mu nkambi naye nga kisi ekisi asaba gundi kitongole kya bino ebirabirira ababundabunda tukiyitaani abalabi baffe abalungi aba the Flashlight Channel Uganda mwebali nnyo okwekuma nga covid-19 tabatutte walina obatwala era twebaza omukama nti naffe yabujeekedde baffe mu Uganda newankubadde Uganda yensi yokka yeewunyisa mu buli kintu tubadde tutudde omusana ne gwaka ate tugenza otunula enkuba netabuka ate kajja kwaka haji twebaza omukama olw'ekisiibo kino nga bwali mu kukitambuza kiweweevu newankubadde ate tukyali mu mbeera ey'omutanda abamu batugamba nti abaddeko ekireka ate mu supermarket ate bamugemye kwegamba haji ebintu tetubitegeera gwe ate haji gwe tumanyi gwe omukwabo abatuula n'oyo omukulu omutanda mukasaka mu lutalo so kwegamba omutanda omumanyi bulungi musizi fire watambulanga naye so obaka kwa Buganda obutegeera nnyo okutusinga kinga nange bwe nabeere waffe eyo mu Kampala eyo ne tujja eno nenkwesino ngamba haji oli otya nankwadde size eno okujjako mawulire nongamba ajendi naye omutwe omugonva osiri bulungi ngamba kale katukuleko omune tujja kukulabika bwekyejja kakati n'omutanda oyo I believe nti nomwogera olowooza kiki ekimuluma oba yalwala ki unlike okutugamba ze allergies tubadde tuwulira eri abantu lwaki ensonga zino nzireese gyoli kuba nti ekitiibwa kyo eri wakaka wa Buganda emyaka gyo eri wakaka wa Buganda nekyokubiri nti waliko mukasaka naye kati nga bwolitimiseewo ow'omu Bible gwe tumanyi bano ba Luka ba Matthew abo bainako ebyafaayo bya Yesu nawe nako ku byafaayo by'omutanda embeera ye kakati baffe oyo obuzibu bwe Buganda bwezeeyitamu kubanga era nakimugambako emabega eri nga tumaze okuva mu nsiko mu 88 namusanga bamunandika nikuamusasajja teweeraliikirira ti chwa mwanga kitaawe bamuwangangusa mu mwaka gwa 99 1899 nga chwa wa myaka egi esatu bamuzala 1896 natula ku Namulondo Mutebi gondi anene era yali Mutebi Luwangula Mutebi Ssaabasajja Kabaka Muteesa Luwangula Mutebi amanya ago gonna gage Ssaabasajja Muteesa Luwangula Mutebi yes kakati yagenda okusikanga tanda yali wa myaka nga 16 ngatana weza abiri era 18 era
teyaweebwa buvunaanyizibwa bwennyini bujja okutikkirwa ngule okujjako nga amaze okuweza emyaka 18 olwo yali mu mikono gy'abaregenti naye yajja muto. Jjajjaawo Ssekabaka Muteesa asooka yasikira kitaawe Ssuuna nga wa myaka 18 naye nga muvubuka bwati muto. Kaakati naawe wojjidde obudde bwe buki bwe bumu naye tusize tutambula nga tuyita mu hurdles ezo ezitubadde tuli mu maaso Obuganda ne bubeerawo kubanga ekiri emabega bwekyo kwe kusobola okutunulira okulaba nti abasembedde bali wase bajja mu ekyo kye balimu bali wase bayagala ekintu ekyo kye bakutte kubanga waliwo akagero k'ekizungu kusikaffe akagamba failure to win him join him. Bennemererwa okuwangula nkwegatteko naye mu ngeri ki nkugootaanyize kumpi. kakati mwekyo otegeeza ki? Weebale nnyo. Kale nno n'olwekyo mumulaba era lumu yampa ku mukisa tubadde tujaganya wano nga Bulemeezi buwangudde engabo y'emipiira gy'amasaza. Nali ntudde wentudde n'antumira omubaka era nti mukulu akusabye ejja okuteekateekayo obugambo oyogere ku lutalo. Kale n'okwogera ku lutalo ngamba nga bankubye kompola nogamba kojambale ate omwami ayogedde anti okufa kumu n'okuzaalibwa kumu waliwo baali bazadde emirundi ebiri. Waliwo yali afudde ebiri bonna tufa nga bakusiibula. Kale kaŋŋende kakati introducer yali ng'akutte omugolo mu ngalo kale kamukama wange twagala onyonyole ku kasaka ako kemwayogerako biki n'ebyakavaamu n'atemera ekkubo. Olwo ne ndaba empogola eyabadde efulumya omukka ogw'amazzi muyo nejjako olwati kasi wootandikira okususuza onyizeewo. Kale nno bino ebinjagala okugamba byebyo musajja mulwanyi. Nze bembaga ffe twali mu kasaka ak'eruweero ate bwe baali mu kasaka ak'ebulaaya bwali obwo bubiri. Ffe naddala nze mu kasaka kaffe ak'eruweero mu ggombolola y'Abakulubita ku Mutala Bukusu twasisinkagana ennaku z'omwezi 2 ng'olutalo lwa sabbiiti 2. Ate akasaka ak'ebulaaya eno twatandika mu Gwakubiri ebulaaya n'agendayo mu Juuni ng'amaze okubeerawo ku OAU ya Kenya. Moi kwe yali lwa chairman wa OAU, Organization for African Unity. Kakati mu kasaka ako nze saalimu nali disseated eno nga tumumobilizinga byeno. Kakati mwaba abakalimu abawera naye yalimu era gyembala nti yeyensisinkagana emberebiri wakati wa CHC chairman of High Command ne Saabataka ne Professor Yusufu Kironde Lule n'abalala. Betutunuulira bino si donation Museveni yamusaasira n'amuwa ekirabo nga nabyo naakuwa ekirabo. Yali atuukiriza buvunaanyizibwa. Olaba gwe bw'obanga okitunuulidde yali tasaba bantu boono bamuwagire. Era bwe kyali. Kaakati naffe twamanya nti yatudde ne baffe ne bateesa n'okulangira ne balangirira ne mu kaduukulu. Nga gavumenti ejjodde olw'okuliisa n'okujjanjaba abayeekera naye ebombo
wali bombo military barracks bagitata mu Luganda enkome ekogga mbuze ekogga nyini yo nagisanga n'otomulaga ddiba gye wali eyo eno bateesa ate erinze ndi muwambe oli mukuko kulikayo twavaayo naye kyobisate banakozi n'abagendayo tebavaayo naye guse wavayo taratibu ddala bankwatira kuza omwezi 25 May nenvaayo nga Julayi 3 wali owangaddeyo myezi kale nno mu mbeera efaanaganako bwetyo muzeeyi bw'aba asasula abantu bw'aba atuukiriza obuvunaanyizibwa ebitateekeddwa kubiteeka bbali nakubyerabira abijjukire kubanga okiraba nga nakakugerako akayimba akagero kano nti oyo asasulira omuyimbi yamutuma okuyimba bw'oyimba n'oyimba sooka otunulire kusengako ku flash channel eno nga bitwogera batuvuma buvumi walikomyewe wange lwakinkomawo ebivumo basobola kubyetanira era gati amunange tete tonswaza mu nsi ngendagendayo olulala nga kudiko birala ate bakuba agapapula aganene ku muwanjo nti sekavumira wuuno segundi wuuno leka mbeere omuntu owa bulijjo ngo batamanyi King George yavaako mu Bungereza ng'ayagala okumanya obuzibu obubeera mu basimbi b'ebirombe eby'amanda col neyewandiisa naye nti yagendanga omulangira anasikira obwakabaka yagendanga omuntu era n'amanda n'agasima n'amanya obuzibu obuli eri kwategera nti tubabba abantu okubawa obusente obufaanaganako bwe butyo eno eriyo obuzibu naye Bungereza bwegenda okimanya yamere siisi tiyagenda atya ani yamuwerekera ani yamuwa olukusa so nga noono yali ali ku research ye alabe abantu abo balya batya babeera batya bayisibwa batya basasulwa batya noono yali mu ddwandiro omutanda kubanga bwetutuuka mu 84 awo ngaolutalo lukaayi okusaba kwagenda era Professor Yusuf Kirondero ne ttiimu eyo batuweereza ng'ebyuma bino byolina wano ebikwata vidiyo nebakwata vidiyo z'abantu ababundabunda abadduka abakola batya n'abo abaleeteddwa mu nkambi naye nga ekisi asaba gundi kitongole kya bino ebirabirira ababundabunda tukiyitaani nolaba ebuuza gye babumbanga eri mu kifaananyi kya muntu bukyanjogera ebbanga okuva mwaka gw'ekyenda nga rediyo zino zitandise sisirikanga naye sirenga ku bigambo byange era tebanga yajjayo katambira akateekako tuli bwagamba bwoti ate olwaliro ogamba bwoti njawulo kyereese ebi haramu kubanga kyenayogera luli kyekiri ku mmeeme n'ababusajja babuuza ne babuuza mutume kyuwa naye tiyasoma yali mulunzi musuubuzi malayika ga budyeri atumwa katonda wonna n'amujjira kyolondeddwa naye yamugamba tamanyi kuwandiika nakusoma senga katonda akyusa aya emu bwati mu Kurani gwokola otya nagamba buli lwendalasa nga nsoma naye nga siwaliwo kyesibye nga manya ti katonda akyakisimanga bukigira bukiri naye kyakatonda kyasooka asooka kusangula aya eyo munze bemba nsoma nembuukawo gwe bwobanga kateepu ako kolikodize kayinza okwesangulako ka naye gwe kasangulamu akazzaako ndabe yagamba kibalira ogona nti awo nga waliwo kagaapu kabuuse
omanye haji fe abavubuka b'omulembe guno abasinga history wa Buganda tumwinako bitono ate twali mwetaaze tubeereko naye era kyobola amatole tujja gy'oli kwegamba history aleme kuvaawo ng'omuzungu yabwe yagamba nti once you forget your history the future is lost as well nga makulu gakyo singa twerabira gye twava ne gye tugenda. History is the best teacher for the future. History is the best teacher to the future. Kuba ndabira ddala nti history gye tulina okutambulirako mu kaseera yeeyo wano byenkujjiddeyo kakati oba flash yo ey'obwongo temaze okulaba nti amemirembe gyayita bwegiti okutuuka we tuli and you too you can explain it to your family, to your children. tulime kutabangula bwe nali n'obo abaabirimu bagamba kironda nga biranda kale nno na wano okunyweza ekintu kino nsaba muganda wange muto wange Yoweri Kaguta Museveni ebirala abiteeke ku bbali. Mulimu ababayingizaamu ebintu oluusi n'omulabanga n'ogamba nti naawe yakyamuse naye bamukyamudde bukyamuzi. kituufu nnyo kale abaganda tebagirakire abaganda era nowulira nga Robert bwayogera naye Obote bwe yatuuka ku nkomerero nga Andrew Mwenda amusanze e Zambia. Andrew Mwenda onaliko Andrew Mwenda nga wangadde munamawulire oyo yagamba nti mazima ddala nawubisibwa senga saawubisibwa nenva ku baganda totale ne kati senga nze president naye olw'ebyo bebampubisaamu I regret. Amin yatugamba atya nagamba nti ddala beyasoma gamba wulire Tanzania ga bakasoma mu Luganda paka abantu babatakalo bambugamba kigoba oyogera oluzungu oli muzungu era oyogera by'abazungu. Wano Oluganda lwasomesebwa okuva ku nsalo y'enkole nene emalaba. Kale nno obutaddamu ebyo era kyavudde gamba history repeats itself by itself. Ye ebyafaayo biddingana ku bwabyo naye abasiru be baddamu anti tutakasatodalasa nanti yali ono omugenzi mwirabidde but was a professor somewhere yagamba nti history it does not no history repeats itself but it's only fools who repeat the same mistakes. Anti kiraga nti ye best teacher of the future. Kakati bw'osoma bino noga nti oba ono yawalampa bw'ati n'agwa bw'ati ekyo sijja kukwatayo kankwate wano ne Qur'ani weekugambira nti bwe ndaba Katonda saabateeka mu magezi gwomu tewagafuna lwaki tewageeyamba. Kale nno amaka gano n'omutanda kati yeetaaga president kati nze gwentunuulira addemu yeekube mu kifuba alongoose bino byonna byanaddamu n'otwala abaana n'obayita egindi abo bakusemberera kulimba kufuna kyakulya ekyolwaleero ne Yesu yakyebuuza n'abaga nti abayi mujja gyendi naye mujja gyendi lwebyo byembagamba oba mujja gyendi okusobola okulya emigaati gyange mukkute. ate Bayibuli negamba nti no mujja gyendi mwena abakoyi n'abazitowereddwa naye naye ogendedde muki oyinza okuba nga ozitowereddwa nga enjala yekuluma nti kyekyo Yesu yabayita